Mbaniriza ku Volongoto nze Dr. T Amale nkomyewo ne Pastor Asha Mikisa. Abantu mwenna abandaba omanyi nina ekigambo kyentera okwogera nti osobola okubanga weekyanga oyogera n'abantu naye ekigambo kye bayita peace, there is national peace, the national well-being of a nation and the personal well-being of somebody, an individual. Bwoba masokola byokola ku social media ovudde ku mirimo bwodda wekko owulira emirembe kubanga tewali muntu akolera masturbation in public. No way. Waliwo ebintu ebitutulugunya nga tuli feka. Yeah. So Pastor Asha Mukama amuwadde ekisa okubanga handling ensonga za marriage. Abantu balina marriage eziri mu because teziri mu peace, ziri mu pieces. Nga amazima otambudde abasumba bonna. Solution inebula. Nate ffe Mukama nga atuwadde solution enyangu kubanga omuntu bamujja ensambya ne bamuleeta emulago ne bamujja emulago ne bamutwala e Nairobi ng'obulwadde buganye nenga bonna basawo. So togwamu maanyi. Masturbation, okunywa omwenge, ebintu bikurepinga. Waliwo obulamu obuli spiritual obukutambulako ng'oli wekka ne boonona emirembe gyo. Pastor Asha Simi yegenda kubeerawo era tulina enteekateeka nnene eri abantu nga mmwe kubanga rehabilitation jeziri ezenjaga n'ebirala n'eddagala gye liri bakuba omuntu n'awona omwenge myaka ng'ebiri naye ate n'aguddamu bubi naye tewali mpiso gye bakuba kuwona bwenzi, tewali mpiso gye osobola kukuba bbaawo kuwona bwenzi, tewali mpiso gye osobola kukuba masturbation n'akugwamu. Ebyo byebintu Katonda yekka by'asobola okukolako. Mukama atuwadde ekisa naye enamba ngenda gibawa era tugenda kuba tubanjulira enteekateeka mu maaso awo gye tugenda okukola ennene ennyo ku nsonga y'abantu ebintu ebitasobola kujjanjabwa walala specifically nga Katonda abiwadde voso ng'era olina okwekwata ennyo Volongoto n'otanyooma kubanga ekibi kiri kimu kunyooma ate okumanya kujjira abantu beweewuunya. Oyinza obutakusanga ku peegi ya kanisa nnene gy'omanyi n'obisanga ku Volongoto. Waliwo ensonga era lwaki peegi yange bagiyita Volongoto abagezigezi baleme jjijjako kuba Katonda bati aziba amaaso g'abantu baleme kubawonya. So Pastor Asha tukwaniriza tuba tuludde okulabako. Oh yeah. Voso eri etya? Voso is doing well. Mukama atuwadde amaanyi. We are continuing. We are strengthened. Yeah, the Lord is doing well. Omukyala n'abaana? Omukyala is doing great. The children are doing great. Ekisa kimala. Oli mufumbo? Yes, ndi mufumbo. Naye toyina mpita? Yeah, that's a very good discussion. Kubanga tulizogaana empeta bwemugamba mukola video egenda kuonoona sound nga teriiko. No, empeta weeri and very very important okuba nti tugisaamu ekitiibwa. Yeah, but zimanyi tuzamba nezonooneka then wetaaga okuba nga ofunayo endala ate nga bw'oyinza okugamba nti njagala nnyo eddiba ndiwa Manchester United ate ennaku zino tuli bulungi tujja kutereera. So waliwo kyoyuba weeyagaliza nga bw'onoogamba nti waliwo emmotoka gye njagala n'ogigumiikirizaamuko. So meanwhile of course eriya enooneka nembaako n'endala but waiting on to get another one that I really want, especially from the land of Israel. Waliwo omusumba nabbi eyakuba endiga emiggo giyise. It caused uproar on social media. 90% of the people were condemning him. Okay. Ate n'abalala abaali bamukkiririzaamu nga tebalina scriptures kubasinzira kumukkiririzaamu n'abamuwakanya baalaba kirabe nti okuba omuntu omukulu kibi. Kugamba abaamuwakanya n'abaamuwagira nga batono abalina ensonga lwaki bamuwakanya oba bamuwagira. So what point can support that person? Was he doing something wrong or it was something fine? Okuba abantu abakulu kibooko nga gwe omusumba. Okay, Volongoto tumanyi nnungi ebala ebibuuzo ebika. But kirungi okuba omuntu na because marriage is honorable. One of the honorable things on earth is marriage. Muntu alina abaana be mukyala bbaawo atudde wali n'omukakambula omuggo. Ekyo mu Bible kikkirizibwawa. Gwe oyinza okukula ku maama wo? Sisobola. Oba ku taata wo? Sisobola. Olw'okuba ofunye abazzukulu? Sisobola. Ntakyasasula kumpita kunnaaza. Itobi janku naaze. Gwera sigoni wange. Waliwo obuyinza bwengenda nga ntwala. Otwala? Kitegeerekeka. But it is in that concept that a true man of God, a true woman of God, ennyumba ya Mukama eba n'abagikulembera.
era tubayita aba spiritual fathers, spiritual mothers, baba nobo kuyinza. However, omanyi kibu kye tulina mu ggwanga lyaffe Toby, is we are tudduka twanguwa mu kunenya. Ate ekibi mu kunenya ne mulaba Bible tugamba judge and that you will not be judged. Bo yangu ati wetegeeza bintu byonna kyangu okukola ensobi oba kyangu okusonga olugalo luno nowesanga tesa tozibaki toziraba nti zikutunuulidde. But eri muganda waffe yakuba abantu emiggo nno gyali he had very good strength. But just to make a comment that oluusi tuyinza okuba very slow kuba council can supporting ensonge in this angle. Tusooke tuyimire. Let us first stand on the notion that man was true to beat up the sheep. Okay. Manyi n'abantu ekintu kyendi kati abantu bajerega obulokozi olwokuba batuyita ndiga. Tebamanyi lwaki Yesu ayitibwa omwana gw'endiga. Lwaki abalokole tuyitibwa ndiga? Because endiga kisolo. Ebimu kubitwalibwa ng'ebisiru. Omunjogeza ya Katonda abantu isembwa. Tulina kye tuyita ebintu ebifaanaganyizibwa ebintu Katonda byakozesa okujjayo amakulu. Metaphor okujjayo amakulu g'ekyo kyayinza okugera kubanga Katonda bw'ayogera twetaaga okumutegeera. Naye challenge eriwo nti okuva ku mwalo abantu baffe baasaasaana mu nnimi ez'enjawulo ajja kwogera ekigambo mu maanyi gaagoba Katonda nga tulina okufuna interpretation. Kati wabaawo olutalo nti bw'anayogera eri Omuganda ayagala ategeere kati ajja kukozesa ebintu Omuganda byayinza okutegeera okujjayo kyayagala akola atya ategeere. Otherwise it's not very easy to understand God kubanga tetuli mu ggulu tuli mu nsi yokka na 17 tunyunyira bulungi naye tetuli baaki bansi tuli mu nsi tetuli bansi kati neweesanga nga tulina okufuna olulimi lw'eggulu n'okutegeera Katonda kyakola kyagamba. So sometimes there is that bit of trouble in terms of communication okutegeerera ddala kiki Katonda kyabadde agamba. Kati ye okutwanguyiza asobola okukozesa ebintu ebiri mu mbeera zaffe. Kyova olaba Yusufu bwe yali amwekiseeringa omusajja oli yamuwa ekirooto nga kyakulima ate nga Yusufu omusajja mulimi kati asobola okutegeera okuli ekigenda okubawo mu ggwanga. Exactly. So kati eyo nkola ya Katonda ojasanga ebisooka for example empologoma kubanga ya Yuda osange mu mambo katuko simple eagle for example wings za eagle oba eagle by the eagle eye osange omuntu. So these are symbols that are used akozesa ekisolo ekina character n'ekyo tusobola okufuna okutegeera. Ange endiga eringa ensi naye atengezi endiga ngonvu and we are called unto submission. Exactly. Endiga embwa sebe egisokolamu ebyenda nga etunudde bweti ne Yesu yakubwa emiggo ng'abatulidde bwati. Exactly. Endiga ogisala nga tesambye nako. So omusajja tugambe nti yali mutuufu okukuba endiga. Kakati muzima nti omwami oyo ye musumba w'ekkanisa eyo musumba Sala ye musumba wa Vuuso. Okay? Nze ng'omusumba nvunaanyizibwa okusumba abantu b'enzumba mbatwale mu ggulu kubanga leero obulamu enkya kufa ate oluvannyuma lw'okufa waliyo omusango. Abantu bafuna okukkiriza okutambuza obulamu bwabwe era nekusanyusa Katonda okusinza ku the man of God or the woman of God abakolaki abatwala. Kati kikulu nnyo singa mu capacity ya taata we need to understand nga tunala kumunne blaming nga tunala kumunenya mu capacity ya taata nvunaanyizibwa ku bantu ne boba oli mufumbo olina mukyalawo bwe kiba kikumenya you can't get another church amakanisa mangi naye bw'oba ng'oli wansi w'amafuta gano n'ekisa kino n'okumanya kuno then singa njogera emirundi 3-4 nga towula n'enkizuula muze nga ye bwe yakizuula omuweereza oyo sinaba kumanya ensonga ndala naye nga bwe yakizuula n'alowooza nti omuggo guno ne Bible gweyogerako mu 13 Proverbs 24 nti bw'oba taata w'omwana ovunaanyizibwa ogukwata for purposes of discipline. How that discipline was and the many things we can say about it. Naye tuyinza otutuukawo naye tulina obutasuula zima nti omukulembeze w'ekkanisa alina obuyinza okuwa omukisa alina obuyinza okuwa ekikolibwa ekibaga kize mu mutwe gwe abantu bebakola atya alina obuyinza obawa ekigambo ekibajja mu bwavu kubanga singa nsumba abantu bange emyaka 3 era
nga bali mu kiwempe tebagenda mu maaso balina emitawaana. What kind of father, spiritual father would I be? Kati nina tutwala eddala eryokusaba n'okusiiba, nina tutwala eddala eryokubaleetera abantu abagenda okubagasa, abantu beetaga nnono za kukola, nenoonya abantu abatuufu. Kyokka mu buyinza omwo mwe nina n'eddala eryokubagunjula. Bagunjula mu nkola ez'enjawulo. Enkola ez'enjawulo. Kati muganda waffe oyo ye kwolwo olunaku yagunjula abantu abo balinako obuvunaanyizibwa. Era nabo tebatagaana. N'ekibooko alina gwe yagoba. Wamulako ngadduka agoba omutamu. Pastor Sarah alina obuyinza okugalamiza ku kitundu nakkuba. Definitely. Bwe mba mpulira nga kimpisa bubi ngende mu makanisa mangi. Nveewaawo. Why would you subscribe to a particular anointing? Nga tokula ku nyamakula. Tulina obuzibu leero Pastor. Lira kati mu Yokaana 2:15 Yesu yayingira mu nnyumba ya kitaawe. Tiyakuba abantu. Yabakuba. Olw'ensonga ez'enjawulo baali batunda, baali bakolera mu nabagate n'ennyumba eno gye mulaba erina kuba yakola ki? Yakusabirangamu. Naye yakola atya? Now the beating tata ofuna hizo kuba yakuba abantu. Nakuba nikirabika mu ngeri oyo ganyo bayalisa abaweereza kwa mu njogeza mwe manale bakakilipa hapo. Yali bado bayita abaweereza nafuna the other ways of discipline. Naye sagatera kumunenya nnyo kubanga yakuta omuggo nakuba abaweereza abe abamuzima bika. The pastor has the capacity to deal with the sheep. Ati kati tulina obuzibu. Abantu tebategeera bina tujja bisomesa. Abantu tebategeera amakanisa ngeri gye bakolamu. Wali omuntu ng'akulidde ku watoto. Watoto thya batu baluzungu. Waffe wali omusumba Saala akuvuma obusiru n'akuliisa nnyo. Akwate n'akatebe n'akasuula oba weebaka. Genda weebakira. Gw'ajja wano ng'omukazi akuleepinga kati osiriwalira wano. So ekkanisa ez'enjawulo kitegeeza ziina operations ez'enjawulo. Like just like the different fathers, different homes have different ways of discipline. Waliwo obuyinza okola taata w'omwana ng'akuba omwana naawe n'owulira emiki n'ogamba amukubye bubi ng'era ayinza okuba amukubye ati amukubye bubi. Naye bw'aba ye taata saalyagadde ate kujja kumuggyako buyinza bwe bwa taata nga munenyako ekyakoze atya. Kituufu singa kiripu eyo zinalaba nga taata waffe oyo adduka agoba abantu. Singa waliwo eyagaana naye njukira bagamba jangu infact mu njogera ye n'abagamba bw'oba toyagala kukuba akazina tokakola ki tokakwatako enkiira kola otya. So if you don't want to be beaten because your husband, because your wife. Waliwo Tony waffe wa ku BBSA yaga taata waabwe tiyabakubako omusu naye yabakola ebintu emmere bwerwawo nga banna muyingire twebake noweza saa 8 ate emmere ekanga efumbiddwe saa 2 kozedde tukiwummule nga mwenna bw'aba aveewako genda safaari ewaka alekawo omuntu akulembera family ate mu mpalo yaweza okulekawo tonewa naye ng'oli mupittu era bw'okoma gw'omuwa lipooti bakadde obuvunaanyizibwa. Tone yagaana okwoza uniform kati ne ku makyala akeera muzeyi n'amuga Tone swagala okusoma n'empale si njoze najjayo empale emuzeyi munene bagifunyaafunya ne bajambaza Tone ne bakuba uniform ekikalo n'amutwala ku ssomero. Embarrassment gye yasiibamu ku ssomero yali yasinga emigga 50. So Pastor Asha tusabireko mu ddakiika emu. Era nga tugenda osaba kweyo note ya example. Kikulu therefore no taata w'amaka okufuna engeri agenda discipliningamu omwana mu ngeri egwana. Kubanga yali ayinza tugamba nti abasajja abo bawagidde kuwagiza obalabye kubanga tulinamu n'engeriza bannabbi b'obulimba. Nabo gye bali. Muntu n'akola ebintu bitategerekeka. Naye as we want to pray tulina okuweeyinga ne tata zima nti taata osobola okuvaako obusugu omwana omukolibwa papa ne bakusiba n'okusiba. So kati that beating ate tumanyina birala byakola n'ebirala byakola naye tetwagala kudda ku saidi y'abaanenya obunenya ate twagala kuwagira nti tulina nsonga baffe tuli bantu abagoberera okumanya tulina bannabbi b'obulimba tulina ne bannabbi abatuufu tulina n'abantu abasasula omuwendo gwabwe ng'abantu abo be yakuba yabafudde kye bali kati nga bamwesiriwalizaako fees yaziweerera ndaba Omusumba Salanga bwakola emirimu amayumba yagapangisa then ate babagamba ekigambo ekyobuvunaanyizibwa baagala kwefuula mu maaso ate temugenda bulungi mu maaso and sometimes it may raise a caning. Asita waliwo abaana baffe abatulaba abantu bayitambizibwa ebyenjawulo
tusabire Sara ngeri jeno akatonda bwagitadde ku mutima gwe eri abantu eri omuntu oyo kubanze lwaki nkola emirimu gino abande banvuma manyi bulungi nti 80% mu nsi baavu 20% bagagga kakati nze nkolera omuntu omu babiri badde video era babangi waliwo omuntu asanga anyigiriziddwa mu mbeera yonna ng'ekigambo kinava mu kamwako kijja kukoma ku bulamu bwe mweyongereyo. Let's have a word of prayer, beloved, wherever you are. Father, we bless you and we give you glory and honor. You are the God of Israel, the God of Uganda, the God of the future, above all, the future of our lives, Heavenly Father. We thank you because you have known each one of us. You have known our young ones. You have known our children that bear the burden of the yoke of work, Lord, outside there, in different nations, Heavenly Father. And you know them by name, Heavenly Father, and we lift them on this Vorongoto page, Heavenly Father, on this pulpit. We ask of you that may you reach out on that lady, on that gentleman, oh God, who is in different scenarios, surrounded with pain, Heavenly Father. There are some that do not know what to do right now. They don't know the future, Heavenly Father. They're not even aware. Many do not have the evidence of tomorrow. They don't know what tomorrow brings. And in the name of Jesus, we take this opportunity because you are the God that hears us. And we believe in Jesus' name that when we talk to you, Lord, you have done tremendous works, Lord, from the days when we were young to this day, you are a performer of your word. We send a word, oh God, to them. Heavenly Father, we send a word of peace. We send a word of knowledge, Heavenly Father. We ask you, may you restore and redeem somebody there, Lord. Some of them are having events, Heavenly Father, that they may not even desire, Lord, habits that encompass them in different ways. They want to run away from them. And Father, we send your power, Lord, through the waves as they're able to watch us right now. We redeem them to you, Heavenly Father, in the name of Jesus. We speak to many that are kind of living a cursed life, that they may have a transformation in their mind, that they are sons and daughters of the living God. Father, in Jesus' name, we redeem their finances, we redeem their works, we redeem their health right now, in the name of Jesus. We speak to the bones that are hurt. We speak to somebody who is failing one or the other to stand right now, and as Ephesians 6 speaks, continue to stand in Jesus' name. We redeem them, we redeem you, brother, my sister, wherever you are, irrespective of what you are going through. We speak the breath of God where you are, and we command the peace of God to be your compass, to be your shelter, to be your wall right now. In Jesus' name we pray and believe. Amen and amen. Prayers are your pastor. Amen.